Kabaka Musaza Busiro Vincent Kayongo yasimbudde abamu ku bantu b'omutanda abakunganidde ensangi ng'abamu bavudde mu luka gw'Ekatereke. Natujjukira nti omulanga gwatukubiriza bulijjo. Bakubiriza ffeffekka abasajja naye nammwe abakyala tubakubiriza nammwe mufeeyo okulaba nga musobola okwekuuma musobole okuwona akawuka ka siriimu. Ssentebe w'abavubuka mu lukiiko olwa Buganda Youth Council Musaza Busiro Ssemugera Joseph Bitokote asabye abavubuka mu Buganda okuwola ebikola ebiyinza okubaviirako okufuna akawuka aka siriimu. Tulina okulaba nga obulamu bwaffe tubukuuma kubanga bakadde baffe bali ate ekyaffe abagenda okubeerawo. Omwami wa Kabaka atwala eggombolola y'ensangi Mafias Katuna yasimbudde abantu ba Ssaabasajja abakungaanidde ensangi ku kisaawe n'asiima beeno olw'okuvaayo n'enteekateeka eno. Okulaba nga abaami babeera abasaale kulwanyisa Mukenenya okutaasa omwana obuwala. Era emisinde abantu bagijjumbidde abantu bakoze mu joozi. Meya atwala Town Council y'Ekyengera Mafias Walukaga yasimbudde abantu ba Kabaka nga bano okudduka basimbudde mu maka ge Maya. Tugenda kudduka tubeere nga tulwanyisa tuyambako Ssaabasajja mu kulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya. Oyinza kubuwona otya? Ekisooka kwe kwekebeza. Eddagala gye liri mulaba Ssaabasajja Kabaka ataddeko ettaffaali mu kujjanjaba Mukenenya. Era nga bakola exercise kubanga nazo zigoba obulwadde ate zisobola okubeera nga zitwongera obuwangaazi mu nsi. Babantu ba Kabaka mu luka gw'Ennanziga n'Ekyengera beetabye emisinde gino ng'abamu basazeewo okudduka n'abaana abato. Mwebale okugula t-shirt, mwebale okwenyigiramu ne mudduka ekiraze omuluka gw'Ennanziga nti gwanukula omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka. Olwayo tudduse gy'amazaalibwa ga Kabaka ne bwe mubeera nga muli eyo awaka mudduke nga mukko ku misinde gino giyina omugaso gw'amaanyi. Baabasawo abakola ku ddwaliro ly'abaweereza Innovation Medical Center nga bakulembeddwamu Dr. Frank Bawera beetabye mu misinde gino ne bakubiriza abantu b'omutanda okufaayo eri obulamu bwabwe. Bannange muzuukuke, mbeera nnyo ku leedi ezisinga akalisowaani ne batugamba muzuukuke mumanye nti siriimu gyali covid gyali buli lunaku bwokera ku makya kibeere nga kiri ku bwongo omulanga gwange gwego. N'abatali Baganda abamu bamanyi okukitulekera ne bagaa kya Buganda. Kino si kya Buganda, kya Uganda yonna. Newankubadde nti Buganda yakyenyigiddemu nnyo naye obulwadde tebukosa Buganda yokka. Mu ngeri y'emu abaami ba Ssaabasajja nga bakulembeddwamu ow'omuluka Kabalagala Mituba 5 Christopher Mutyaba ne Road Councilor w'ekitundu kino Wasomwanje Muhammad bakulembeddemu abantu ba Ssaabasajja mu kitundu kino okwetaba mu nteekateeka y'okudduka emisinde gino. Wasomwanje Muhammad yeeyanziza Ssaabasajja Kabaka olw'okubeera omusaale mu kulwanyisa akawuka aka Mukenenya ne yeeyama okubeera omusaale mu buli nteekateeka yonna ey'Obwakabaka. Ssaabasajja yalengera wala ng'era bulijjo bw'alengera nti abantu be akawuka ka Mukenenya kakomyewo nate era buto. Ate y'omwami wa Kabaka atwala eggombolola ya Mituba 3 Makindi yagimusa Ssemmambo Musoke akulembeddemu okudduka emisinde mu kitundu kino. Bw'obanga obadde osaze mugende mumale okwekebeza. Bw'oba olemereddwa Ssaabasajja Kabaka yasiima naye nga mu ngeri agamba awo ng'olemereddwa obupiira bugali mpitawa era nawano weebuli. So abavubuka n'abantu bonna mu Bwakabaka bwa Buganda olwaleero lwe twetabye mu misinde gino egya 2021. Ebusabala abantu ba Kabaka nga bakulembeddwamu ssentebe w'Ebusabala Kabuye Padde babukereza Nkokolo okwetaba misinde gino wakati mu ssanyu. N'abeetabye mu misinde gino olw'omulanga gwemukoze musaba ne mugafuna tutuke waffe yatugamba guno omulembe buteri gw'abavubuka era tumwebazola okuba nti atuyambye nnyo kwatwanyisa akawuka kaneero. Ate Makindi Ssaabagaba emisinde gikulembeddwamu meeya atwala ekitundu kino Enginiya Godfrey Ssaalongo Kabuzi. Omukisa nti ndabyeko ku bantu siriimu baalumiyo era nkubiriza abatannamufuna nti temwemwetantala aluma nnyo ate atta. Ndi musanyufu lwa Ssaabasajja Kabaka tuterawo emisinde gino olw'ensonga nti tubadde tudduka nga tudduka olw'okulwanyisa siriimu. Kawempe abakulembeze mu kitundu kino okubadde bassentebe b'ebyalo n'abaami ba Ssaabasajja ssaako ne bakansala mu kitundu kino bakuŋŋaanidde Kawempe ku 5 okwetaba misinde gino. Ekigendererwa kya kulwanyisa obulwadde bwa siriimu ne tukuŋŋaana nga bakansalazi wano era abakulembeze bonna we bali abakiikirira ebitundu byonna eby'enjawulo. Naye nnyongera okukubiriza abakyala bannange abali eyo nti bannaye tetuva ku mulamwa
kubanga tukisudde nti covid ye bwe yajja abantu abasinga ekirwadde kya mukenenya ne bakiteeka wabbali ne batya nnyo covid. Bakansala bano basiimye Maasomogi olw'okuvaayo n'enteekateeka y'okulwanyisa mukenenya. Era nkutuusa nange eddoboozi lyange eri abantu bange benkiikirira okwongera okulwanyisa siriimu. Okulaba nga bafuba okulaba nga beetangira obulwadde buno obwa siriimu. Ensonga lwaki amakanda twagasimbye mu Kawempe North wano w'omubaka Seggirinya nti ye wasinga abasajja ababeera n'abakyala basukka mu omu. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ggombolola y'e Nankulabye nabo beetabye mu kudduka emisinde gya Ssaabasajja nga bano bakulembeddwamu Sulaiman Serunjogi. Tubadde tudduka emisinde gya Nalubiri naye kuno ekyenjawulo kiriwo nti tubadde tudduka nga tutaasa bannaffe abalina akawuka. Erubya mu ssaza lya Kabaka ekyaddondo bakira buli atuuka okwetaba misinde asooka kukeberebwa okulaba bw'ayimiridde naddala ku nsonga ya mukenenya. Oweekitiibwa Jenny Francis akubiriza abasajja mu bitundu by'eno naddala abeenyigira mu mwezi ogw'okugula abakyala ku nguudo okukuuma enkolagana mu maka gaabwe kiyambeko okuwala okuleetera abakyala baabwe endwadde. Emisinde gino nno mirungi nnyo ng'olese okubeera nno gyongera otukuuma nga tuli balamu ate omulamu wa Ssaabasajja gwe yatuwa. Bwayise katale ka Kabaka abasuubuzi basoose kukola ddiiro nga tebannaggulawo midaala gyabwe n'oluvannyuma ne basimbulwa akulira abavubuka mu ssaza Kyaddondo. Abasuubuzi nga bali wamu n'olukiiko lwa KCCA Kawempe batenderezza Omutanda olw'okusoosowaza enteekateeka y'okutumbula obulamu bw'abantu. Ogyeko okusaasanya kw'akawuka ka mukenenya ako n'emibiri gyaffe tugyongeramu amaanyi singa tuba tukola ddiiro ono. Siriimu bulwadde bw'amaanyi bukyattira ddala abantu bukosezza abantu bangi. Mu ngeri y'emu abakulira ettendekero lya Ssaabasajja Kabaka li Uganda Royal Institute nabo beegasse ku Ssaabasajja Kabaka okulwanyisa mukenenya nga bano baddukidde ku ttendekero lino nga bwe baasabibwa mu kaweefube w'okulwanyisa okusaasaana kwa ssennyiga korona. Atamyuka mmeeya w'eggombolola y'e Lubaga Rehema Fugge akulembeddemu abamu ku batuuze Busege okwetaba mu misinde egy'omulundi guno. Twagadde okuwagira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'okugamba nti tubeere empagiruwaga abakulembeze abaami abakyala. Ennalumya emisinde gikulembeddwamu Namukadde Zaalwango Alice ng'ono ne banne bagambye nti babadde tebayinza butaanukula mulango gwa Kabaka. Ssaabasajja yalagira tutuke tulwanyise siriimu tutaase omwana omuwala. Era bwe twawulira nga Ssaabasajja yasalawo nti ku luno birthday run ye eri dedicated ku byobulamu naffe ne tusalawo tuwagire ekitundu. Ate abantu ba Ssaabasajja Kabaka ab'eggombolola y'e Muduuma nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekibiina kya NRM Muduuma John Bosco Sebulinde kw'ossa ne Ssaabagabo Muduuma Yusufu Musoke n'abantu abalala nabo babukerezza Nkokolo okwetaba mu nteekateeka y'okudduka emisinde. Okusooka okwebaza Ssaabasajja yeebale nnyo yeebalire ddala Maasomogi okulengerera ewala okulaba nga tujja tulwanyise ffenna akawuka ka mukenenya. Ate Masuli Tambulemmezi nabo bakedde kwetaba mu nteekateeka y'okudduka emisinde gimbuna byalo nga bano basimbuddwa kansala akiikira Masulita ku disitulikiti wa Kiso Juko Uzael. Ezezaako nnyo kulaba ntukunga abantu baffe kwetaba misinde gya leero olw'ekigenderero kikulu Ssaabasajja Kabaka kyatugambye mulamwa gw'olwaleero. Twagala okwebaza Pulezidenti Museveni olw'okuzzaayo Obwakabaka. Obwakabaka bwamala emyaka 20 nga tebuliiwo. Kale abantu ba Ssaabasajja mu bitundu ebyenjawulo bwe bati eddakiika tulina 24 ze ziyise kwemu yakawungeza